Abalungi abatulaba oli ku HK Media tenga mera hajja kiguzinzezeka nga nkutuusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo era nga bwondaba ndina omwami ono wamaanyi nnyo ndoza w'omulaba omumanyi bulungi nnyo. So tuli wano Dubai ate nga wetukwasaganyiza show yange wena ali ku YouTube obeera ng'onyigira kagambako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowing okubeera ng'ojoiningirawo. Yes. Olwaleero ndino omwami yanneeyunzeeko wano eno munoonyezaako nga saagala ndeke nga sinnaba mufuna nze yakunoonyeza. Okwewayiriza okuli wano. Nkunoonyeza nga saagala ondeke. Wanoonyeza bwe nkunoonya. Bwe kiri? Bwe kiri. Okay. Ate nga olwaleero ndine SB4 tuggusa ensonga. Kyekyo. SB4 Media tuggusa ensonga. Tuggusa ensonga. Okay, nsanze okulaba. Nange nsanze okulaba adde. Okay, ng'olabika bulungi nnyo. Thank you. Okikola otya? Nina omukyala. Oyina omukyala. Alabirira. Mu butuufu. Nammwe omukyala oyo. Nammwe abantu beeno. Bamundeseeko akanyiriro. Omukyala oyo mutwebaliza omulimu ngulaba banenze ntudde n'omwami ono. Omulimu gwo ngulaba omukyala agukoledde ddala n'amaanyi. Omukyala wange bakwebaziza mama. Tuyasanya munange. Kansubire nti oli fine. Mama wange omulungi. Wow. Mwe guno omukwano nange njagala ngugwemuko. Olina okusuuta omuntu. Kugambye. Okay. Ng'olabise bulungi nnyo. Ani akwambaza leero mama taliiwo. Bonna bino yabitegese. Obugoye nga buno mbusanze nange no Dubai. Mami wange omulungi mama Fina yantaddemu ka ticket nenga jangutula mu ku Dubai. Nampa ku sente nenga magendo shopping ebyo. Bannanga ali atya. Mami wange gyali omuddemu. Abantu bamucomplaininga ko takyajja eno abaana kataba tebakyakafuna. Ebintu takyaleeta. Tumaze mu ennaku nnya. Era ekibadde ku hotel wali ng'abaana bayitirivu. Bali sorted. Nnyo. Wow. Nekimpadde amaanyi nti ate abadde bajja okulaba mami nga bajja kulaba SB4. Bambi. Okay, kati mbadezja wansi awo ndabye abantu bangi nnyo nga bakusamaaliriddeko. Embeera eno gikola otya? Kansooke nebaza abaana ba Dubai ne mu nsi z'Abawalabu bannange mwandagalaafu mwayagala SB4 Media. Mwayagala emirimu gye tukola aba SB4 Media. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Twatuuse kuva ddala ku kisaawe we twatuuka nga bannayuganda buli omu SB4. Okay. Bannanga ate ekyo kyakabi nnyo. Tweyanza nnyo mwenna abawagira SB4, mwenna abawagira HK Media ate nkujjukiza nti ndine SB4 tuggusa ensonga nga nze Hadija Kigozo kutuusaako obulamu bw'omuntu wenna ali ku kyeyo. Okay. Akanyiriro kano okuba mu kukyuma. Ekyuma nakigezako n'ekyanema. Swimming. Yabeerawo wali bonna. Gyentera okugendamu. Okay. Bane SB4. Anyiridde okufa obufi. Bakyala anyiridde yannaafukirira bambi akoze omulimu gw'amaanyi yesijja kulekerawo mwebaza. Okay. Kati tugende ku nsonga. Dubai ogisanze otya? Dubai ensi nnungi. Nsi nnungi. Baba kati tubuzaayo nnako nga 3 okugenda neŋŋamba obambulemu batuuka okunoonya nga tebakulaba ate tetukulabe ku media. Dubai nnungi erimu ebyobulambuzi bingi emikwano mingi buli woyita SB4 SB4. Dubai ensi nnungi. How does it feel? Kiwulikika kitya okubeera nti no buli woyita SB4 selfie kiwulikika kitya? Ekinnewunyisa navudde Uganda nga simanyi nti nina amaanyi Dubai. Bambi. Naye ntuuse Dubai. N'otya nga mweri sikikkiriza. Gegamanyi g'abantu. Nga sikikkiriza. Osanga Munnayuganda nakubeera banne nti banne ndine SB4 namuwakanya. Wow.
ne bamuwakanya. Natuusa wano nafuna esimu okuva wa mukulu wa mita Isma wa Mpombo restaurant nangamba jangu ko wano obanga yategese butegese bannayuganda nga bayitirivu nembagwamu namaze esawa nga 2 tuli muziserefi. Obadde owulira otya ng'omuntu okubeera nti obeeraka otuukaawo ng'abantu buli omu akuyayanira embeera eno tekusumbuwa gwe ng'omuntu? Kati ate ekyewuunyisa nze nkoze amaalo. Nze nkoze amaalo nongwa mu bantu nga buli omu akuyayanira buli omu akugwira. Kino tekikutuukanga koko? Akyantukako twali Fort Poto nesanga abakyala balinganga banna mukyala omu n'akaaba n'okukaaba nawuliranga neneewuunya naye ate no kiyitiridde nnyo. Bannanga bannayuganda bambi mwebale kwagira SB4 mutuweesezza ekitiibwa ffe ng'abantu abali mu Dubai okitegeera. So kati embeera ogikoze otya? Obaddewo wano nnaku mmeka? Twekana bali nnaku luno lwakuna. Nnaku lwakuna nga mwajja dda lwakuna naye nga tetufunye mbuzibu. Sanyulire wandi problem gye nfunye seebaka. Olowooza butambula butambuzi. Tewebaka lwaki tewebaka? Oba oliawo nti kyatugenda ku wano kyatugenda ku wano ogenda okudda nga wali budde buziba totegedde bukyatotegedde. Olina okudda kasimu n'okyatenga ne banno oba okyakyatinga oliga nkwegalidde ne wenkulako eddakiika 2 n'omulabyo n'omulabako. Era mama kasita nkomawo Uganda ngenda kukuba otulo okumala wiiki nnamba. Kati obulira otya okubeera nti no tuli ne mukyalawo ezo zonna ennaku? Siwira bulungi nnyo ate siwira bubi kozi mwesiga mumisinga nnyo. Kyali kikutuse koko n'obeera mu mbeera nga toliiko naye? Bisala bingi mba ntambula nnyo tera nnyo okugenda up countries eyo nenkola stories ezinjawulo nomala ennaku nga 2-3 nga toliiwo. Bannange mukikola kati nga wenakola story ya John Kawa yasookera ddala Fort namala ennaku 3. Zali nnya kozi nagenda twasooka Hoima eyo munda namalamu ennaku 2 nengenda okunoonya John Kawa. Nti teyalina simu nga tulina munoonya kubuuza. Kati owulira otya okubeera nti no zino ennaku z'obeera nga toliiwo okikola otya gwe ng'omusajja? Tolina buzibu? Sirina buzibu bwonna cause manyi owange gyali. Omanyi nti owo gyali. Eno ndiko bugenyi. Kati essaawa eno oli mu limelight, abantu bangi nnyo bakulaba, abawala bangi nnyo bakwegomba. Eyo gye mbadde mbadde nga mangenda wa SB4 naye nga obumessage ndoza mbukuteereddemu bonna bannagamba bafaani bange. Abawala tebakusumbuwa kuba oli musajja mulungi. Ekyokuba nti oli mufumbo omwami yenna kibaawo naye osigala okyegombebwa ng'omukyala yenna nti obeera oli mufumbo naye abasajja basigala bakyakwegomba. So how to deal n'embeera eyo ey'okubeera nti noweegombebwa abantu kubanga abantu beegombanga? No kati kinasooka okuteeka mu bwongo bwange omuntu ajja abeera faani wange. That is very nice. Ojja n'osanyuka oba faani wange era nina nange okuddiza laave eyo nga faani. Kati ensonga ziri nnene fuba nnyo. Yes, waliwo abajja olinaajja direct naggamba naye fuba nnyo mukontrolinga. Nakugamba atya? Bibaamu. Lwaki ovala mama esimu yange nagiteekamu password. Koza omuntu ava enakusindikira mu message n'ogisoma n'omagamaga nga babanga bandi mu mugongo naye ofunge gy'owekontrolingamu gwe nga gwe naye omuntu agikusindikira otamunyiiza wabula n'omukiipinga. Kati oze noyogera ku nsonga eno y'essimu mu maka odiringa otya oyinza okusharingako experience yo gwe ng'omuntu ne relationship yo ne mami nti odiringa otya omanaging otya okubeera nga olina essimu naye nga tekyankalanya maka gammwe? Munnange kati ffe twatuula wansi kuba byalingawo sikulimba byalingawo nosayina password mu ssimu ng'amanyi ogibbirira nange nenzibirira ku yiye naye waliwo diru gye namugwiramu nenjonuuna we nagyonuuna nensanyuka wayita emyezi ndowooza nge 5 nekinnuma muli
yali dirunga ya sente byalita waliwo omusajja yali agenda muwira ali akawundo nnimmodo mba naawe muno n'omulemesa ekirabo kati bambi mala ogigwamu mala okugigwamu nekyannuma nagamba kale singa saagigwamu ne bagimugulira netugivuga nengivuga kozi nali mwesiga gwe temusangika mukyala wange mwesiga 100% tasobola kunnyendako era oyo era yayagala mujjamu ninga tasobola kunnyendako so kyannuma malayika mwesiga naye neesiga taba nti ndi eno tasobola kunkwira kwa nsimu nti ate nabeeramu n'okwerabikirira trust eyo kasita ebeerawo boyfriend wa ku mwami wo kiba kiwedde naye kasita ojjawo trust temusobola kuwangala banange tulina SB4 ate nga alina obugambo obwomu suubirako wenna tulaba tuli ku HK Media ate nga mbeera HK Media nawe bali kukola nange mbadde faani wo sinyo neneebuuza omuntu akikwasaganyiza eri akikola atya bwe nti era nga bwondabye wano bwe nti bwe nkikola naye ngezaako omanyi olumu tebibeera byangu naye like kwewaayo naddala ekintu ng'okyagala okubiira ddala mutima manyi netuminkiriza owambye esho kati gwokikwasaganya owambye esho yange okay engeri gye nkikwasaganyamu era nga bwondaba bwe nti bwe nfunamuko obudde olumbayo nga nnumba bwe mba sibufunye sikyabeera ku pressure naye luli bwe nali nakatandika nga nkyala nga nange nkyanoonya ndi mu struggle nga tebinya nga ndi ku pressure seebaka naye kati funa obudde nenneebakamuko Okay. Kale tugende maaso banayo mwami Wuuno azibyeko show. Osoyeza abantu bangi nnyo ebibuuzo. Okyaziza abantu bangi nnyo simanyi oba nawe bakukyaza oba nze nsoose okufuna omukisa gunene. Batera okunkyaza naye eno nze nfunye omukisa. Okay. Kati embeera n'ey'obufumbo nkwetololeza nnyo ku bufumbo kubanga abavubuka nga ggwe bafuna obuzibu naddala mu maka gaabwe. So gwe omanaginza ty okubeera ng'oyimirizaawo amaka ago ne gabeera nga tegayuuga. Gwe ng'omwami nagambye obwesigwa bwoka ekyo omukazi kasita abanga akwesiga nga nawe omwesigwa mpulirako baneeno abaami abagamba nti nze njagala omukyala ng'alina ssente njagala omukyala ng'ali bw'ati kuggwe kiri kitya singa ani bukeera ku makya nga talina mulimu omulimu ne gumugwako n'abeera nga talina ssente embeera eyo oyinza kugikola otya gwe ng'omwami nze ndi musajja mukkiriza oli musajja mukkiriza mukama yabeera akoze pulaani ate era muganda wange gwe wennaali eyo togenda kufuna musajja alina ssente togenda kufuna musajja alina buli kimu kyoyagala wabula gwe olina omumutegeka n'omuwumbawumba omusajja abeeranga mwana n'omukazi abeeranga mwana zaala omwana mutegeke nga walina okubeera akole nga walina kati wofuna omusajja oyinza omusanga ku mwenge n'ogumugjako oyinza omusanga ng'akomawo ku makya n'obyemuggyako nze nafuna mukyala wange nali nkola bwa dijje mukolo ogwa dijje nga kimuluma nnyo wayisewo emyaka kati nga5 naye nakola nga obwa dijje nga kimuluma nga teyagala obeere dijje nga tofunamu ssente biki nafunangamu ssente naye nalaba nga ntuuse okumuluuzinga wali okolera mu club ki nakola mabala mangi Zinyondo Club Plan B nalinanga night ku Manda Comrades Bar Zambias naye nenejja ku mabaala gonna nesigaze ebbaala emu kuba yalinga empa emirembe nakola olwa Mande ndeetawo abayimbi ku Comrades naye nga mukyala wange kimuluma nnyo nga tajja naawe ekiro kaya yenanga okukola emisana ate nga nze nsula nkola kati ng'ate olumu bw'abeerawo leke yeemalako emirembe ate nga nange emirembe ginzigwako kati nemukikwasaganya lumu nzera ewaka nemusanga ng'atudde mu ntebe nanyukanga ku makya saa 11 12 mba ntuuse ewaka nemusanga ng'atudde mu ntebe ng'ali awo ng'alinganga akaaba nangamba mu nnyumba nti ambe kibiki nekinnuma naye nga ddala mu nnyumba yali atyamu kituufu yali atyamu ennyumba nga nnene nnyo nyumba teyali nnene nnyo naye omanyi mukwano yali atyamu goge mazima yali atyamu kyenakola endaba nga ntuuse okumuluuzi ng'ate nga mwagala nnyo nengenda ewa mukama wange ne mugamba omulimu ngusuddewo bambi nenguvaako
nempa mukyala wange time njagala nakukaaba amala wacheyo update shaba ne ralero tuli ne SB4 tuguse ensonga ate nga nzimbera Hadija Kigozi tuli Dubai ralero yaze ka trip nenjagala tutwale mu ko relationship ye ne Antela era angambye nti no ye ne wo musalako mutwe tasobola yadde nokukola ki okukitinga ku Mukyalawe so tukyagendera ddala maaso embozi ekyagwira ddala makerenda okay ensonga neyo okubeera nti no atya mu nnyumba kati akukasigaddemu ennyumba nene nnyo ennyumba si nene nnyo just love kati luumu eno ogiraba osobola okutyanga ng'omanyi nti nina omusajja wange nga tewaliwo movies tewaliwo ko screen tewaliwo ko otya ebyaddala nange luumu gye nsulamu kuba twajja nange njitya manyi n'omukubirako ekiro tulonde tumbula nga ntya pantange mwe nange yonna gye muli ekirabulabu ekigenda waneeno maaso mukimanyi tuli ne SB4 abasajja agagwe bakyaliyo bayitirivu nnyo kasitofu n'owuwo ekintu kino sikitegeera owuwo yabeera atya owuwo gwolina omufuulo owuwo abasajja bangi tebafuulika wo oba toyagala mufuula wofunanga obanga oyagala ekirungi tolina kireka kugenda ate waliwo kye bayita okwekakatika ku muntu omala n'omuwangula wabanga yaliwo nagaye ndi musajja mukkiriza waba wuwo omala n'omuwangula osobola kati nyinza okuba nga nze tugeze ndi mukukwana nekusana ya boyfriend zaba batano naye obanga oli wange sobola okwesibako nenkwesibako paka kati gwe nafunira mukyala wange yali alwedali ku TV Mr. Bayitirivu abamulaba kati nga nina kikuulingako naye sooti okay kati ensonga neyo okubeera nti abantu bagamba nti tusuubira mama tusuubira alabika tusuubira ensonga eyo gyogerako ki ate kati ensonga yamunda ensonga eyo yamunda tetulina balingiriza nnyo nnyo ate kutuukako ekyo kati ate awo muyiseewo tuba tuyiseewo okay kati tusuubire ddi nga musuubira ki era nga musuubira kubuusabuusa omwana mamagala kusuubira twagala as soon as possible kati we mubeera nga muli basereebu muba obulamu tebukyalimu muba naffe mufuse baffe so buli kibatuukako naffe tuba tukiwulira nkubulire esawa zino okola puroguramu naye tokkirizanga abantu okukumanya ennyo olina okwesigalizayo naawe kali eri akantu akomunda naye ebintu bino ebyatusuubira tebyekweka bimala nebivaayo lumala olubuto ne lumala ne lugejja sikyo wali owuliddeko omusajja nga baleetedde omwana ng'omwana omukulu wa myaka 14 myaka 2 nga byo kitaawo nakiwulirako so kati tujja nnyindo yaffe mu bintu byamu kati ebintu ebimu mulina okubirekerawo twewummuzeko okutwaliza wamu twewummuzeko okay bannange tuli ku HK Media ate nkujjukiza nti mbeera Hadija Kigozi okutuusaako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo SB4 tuguze ensonga yatukyaliddeko olunaku olwaleero anyirira biti amatooke galiwa mwazze ku refreshinga junti gwe badde mulundi gwange ogusooka nabadde simanyi nti mwenye okwetikaya ttooke nakutte engoye zange kakeesiko ng'oyokya omusubi soko mbulire ku experience y'ennyonyi yakwisize ennyonyi by the nze ndi muntu nnyo wa internet nasooka nenyigugulingako nosooka ogiyisamu manya nti woogirinnyamu wokola bwoti kino oba nti ne gye nalinnye twajjidde mu Emirates nyonyi nga ya bbeeyi yabadde ya bbeeyi nga teyampisizza bubi yadde n'akamubagaa simanya bbeeyi muka simanya nga tebiki yenyenya n'omulirango oyagala kuzabalansi okutuulako mu ezo ezenyenya nezigira zitya naye eno no si gamba nti kutulako mwezi ezigira yo mami wange gye yanfunidde gyetwagiddemu munange tebibaamu mpambi okay biki ebyabaddeyo tubuulire byabadde bitya mwatudde wa twatudde mu yabakungu eyabakungu bansange keya nge fuuse keya
mwalidde biki byonna nja bikubuuza byetwalidde bye byabadde byabazu naye byo byannemye otegeera bye nategeddemu kuba balese chocolate kuliko biscuit awo bakwetera ebyokulya nga bingi n'olyako by'osobodde oba wakamalawo kakyali ne kajja oba wakamalawo ne baleeta ku tuzi ne tuvaawo wena gye nakusiimula bannange gamba ne bikusobera enyekyeri okay so kati otuuse wano ne Dubai abaana bangi bakulaza omukwano ensonga eno ekuyisizza etya ggwe ng'omuntu kimpadde amaanyi okukola ennyo kimpadde essanyu okuba bandaze omukwano wamu ate ne kimpa obuvunaanyizibwa obutayiwa laavu eyo obutaba disappointinga tubeera nga tunoonya audience eyo naye ate kyangu nnyo okudisappointinga omuntu akutaddemu obwesigwa kyangu nnyo okudisappointinga omuntu akutaddemu obwesigwa kituufu nnyo so ekyo kyo sisobola kukyewala kuba ndi muntu sobola okusobya nga sitegedde mu bikolwa so mba nina kusaba Mukama nantangira nakuwulungamya walaba nga nnyonooneka wakiri antwala nedda ekyo tekisoboka ekyo tekisoboka Mukama ayinza okutereza ate n'atakutwala okyalina bingi ebyokukola okuswala toswala gwe wekka oswala eri famire yo famire y'omukyalawo mikwano gyo so embeera yo Mukama wabanga egenda kuntuukako ate sikantwa tekisoboka okyalina bingi ebyokukola nga tekijja kubaawo tekisoboka kubeerawo okay abadde mwenna abalabi ba HK Media Hadija Kigozi tweyanza nnyo mbadde ne SB4 tuguse ensonga SB4 Media tuguse ensonga nze mbadde nkusaba gwe wenna ali eyo atulaba bannange sooka subscribing ku YouTube channel yange subscribe ku YouTube channel ya Hadija Kigozi. Bambi, thank you so much for being a nice person. Oli muntu mulungi nnyo baserebu bano bakangamba abantu abamanyikiddwa oba abantu abalina following tubagezezaako emirundi mingi nga baziwa ne Dubai ebiseera ebisinga like bat rejectinga tebatunoonya naye nkyewunyiza okulaba yadde nga nagambye nti nkunoonyeza naye neewunyiza okulaba nti bambi wanoonyeza nze ng'omuntu ate n'onfuna nsigadde nkyakwewuunya paka kati omanyi ko kiviira nze nakuzibwa jjajja omuntu akuzibwa jjajja abeera wanjawulo abeera wanjawulo kisinziira ate n'engeri gyokolamu ebintu byo kati nze mbanja kati nze nzize muno mu Dubai nga abantu gwe mbadde nkufollowinga omanyi class kati waliwo ne DJ waliwo bamuyitaani oweno Dubai DJ Ram nenga kati singa naye mu meetingako bangi benze nga mpeera njagala abantu abo okubalabako bambi that's very nenga nice si kinene nnyo kandi kubalinga singa na meeting kwa DJ no nembuuza ko just bubuuza wow that's nenga singa meeting ku bafani bange nembabuuza ko just bubuuza nange mbeera yawo nga nkulaba stories zo zonna nga nziraba era zinyumira so tweyanza nnyo bambi okubeera nti nozeekola leero ne sharingako ideas zaffe so nga tetunaba kuva wano eno njagala obeereko n'ekigambo ky'obuulira eri abavubuka kubanga oli muvubuka ate okoze ebintu ebyamaanyi bingi okoze ebintu ebyamaanyi bingi nnyo abavubuka abalinga nga ggwe bye batasobola kukola so njagala oweeyo omuvubuka ali eyakulaba essaawa eno omukisa okubeera nga akuyigirako ekintu ekyenjawulo omuvubuka ali eyo tuyiga okukozesa time yaffe okozesa time buli kimu kyanguwa obudde bw'omala nga owakana mu byobufuzi ate biki singa obukolamu ekyobuvunaanyizibwa tuyiga okukola tuve mu kuwakana kusabiriza omu n'okulingiriza SB4 yabadde akasaati ako kameka ako kakasanvu SB4 aguzeku nga toyeeraga tubiveemu ebyo baganda bange tuyiga okukola wenkola ekintu n'olaba nga ndi successful jangu ombuuzi nga SB4 naye nkoze ntya okukola ekintu bwekino takwogerera okumpalana oba okwogerera kijja tuyamba nnyo ate twagalize muvuka gwe wenna ali eyo yagaliza munno. That's very good. N'okuyambagana. Wow. Totya kwebuuza ku muntu akusinga. Wow. Ozze mu Dubai, Hadija wa mu Dubai mubuuzo waaye.
ekizimbe bwe kinyala kukirabako tetutya nze manyi ekindooza kinfudde okubanga oli wanjawulo yeah zisitya kuswala wow era nje nenkubuza munnange kino bwe kiti ne bwe kiri kitya that's very nice wow bannange tweyanza nnyo mwena abatulaba olwaleero mbadde ne SB4 tugusa ensonga tetwagadde twala nnyo budde buwanvu just tunyumizaamu katini ali bize nange ndi bize so ndowooza eddakiika zaatuwadde ate zirabika nga zitumaze neyanza nnyo gwe wenna andaba omulundi gw'ogusooka amanya gange nze Hadija Kigozi nga nkutuusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo ekyobeera okola beera ng'osubscribinga ku YouTube awo ate bw'oba oli ku Facebook beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoiningirawo show.